Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Digital. Real issues. Real talk. Kusaawa ebiri ez'amakya g'olunaku olwaleero kwakayitako eddakiika 27 kati we twogerera naye nga nkwaniriza nnyo ku puroguramu ya Mighty Drive olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi ziri 3 tuli mu mwezi gwa mwenda omwaka 2025 bwe bwali bwe luti omwaka gwali gwa 2020 era mu mwezi gwe gumu ng'ennaku z'omwezi 3 ekitongole ki Alternative Digital ate no munnange kyawandiisibwa mu butongole so we wava entandikwa yaakyo mu butongole. We twogerera tuli myaka 5 egy'obukulu tutambudde nga tubaweereza era n'okwongera okubeebaza. Mwebale kutambula naffe lugendo luno, mwebale kutulaba, mwebale kusharinga, mwebale ate
okwewaayo mu mbeera yonna ne tusobola okuba nga tutambulira mu nti ne bwe twava ku mpewo mu mwaka ogwa 2022 nga batusibye temwatuleka naye ate mwatambula naffe era ne mu process eyo. Mbeebaliza ddala emyaka 5 egy'obukulu Alternative Digital gye tujaguza olunaku olwaleero. Munnange Kenneth Rwemirembe n'omukulu Mukose bongedde okusigira ekifaananyi ku lunaku olw'olwaleero era ffe amasanyu n'ebijaguzo munnange tugenda kubanga ate tusanyuka olw'omutonzi okututuusa ate ku makula ag'olunaku olwaleero. Nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga nkwaniriza nnyo gwe yakatwegattako ku makya g'olunaku olwaleero. Obudde bukedde bulungi era nga ndi n'omukyala Hadija Mwanje. Tugenda kuba twogera ku nsonga ezikwatagana ku baana n'enkozesa y'emikutu gye mugatta abantu. Munnange kati kisukkiridde tekinologi ali waggulu nnyo, emikutu gye mugatta abantu abaana bangi nnyo abagyettanidde. Naye akabi ki akali mu nsonga eno? Ye abaffe bwe tutunuulira akabi, birungi ki ebiri ate eri omwana okubanga ate akozesa emikutu gino gye mugatta abantu? Tulabyeko abamu abafuniddeko opportunities, tulabyeko abamu ebitone byabwe ebikuze olw'okukozesa social media platforms zino oba n'olw'okubanga bakozesa technology okukyusa obulamu bwabwe. Tulina abaana abato kati ababanguse mu nkozesa y'ebyuma bino bikalimagezi. Naye omukyala gwolina mu studios ava mu kitongole ekya High Sound for Children. Nagenda kuba tubuulira ekitongole kino kikola ki, olugendo luno balutambudde kumala bbanga ki era biki ebyo bye basobodde okubanga batuukako. Oba oli awo ajja tubuulira ne ku camp gye baakamaliriza oba gye baakawunzika eya Ekitimba Unpacked, biki ebyalimu, yali etunuulidde kola ki. Then tuleke tugende mu mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero ku nsonga yazikwatagana ku baana n'enkozesa y'emikutu gye mugatta abantu. Abazadde ensonga eno ebakwatako. Link gisharinge ate tube nga tutambulira wamu ku page zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV. Nkwaniriza nnyo, kale katube nga ate tutandikirawo. Omukyala Hadija, nkwaniriza amakya g'olunaku olwaleero. Nange nsanyuse obasanga. Weewaawo. Ate nsanyuse nti mulina kye mujjukira olwaleero kikulu gye muli. So muyogeyoge. Weewaawo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Sokolamuse kuba tulaba amakya g'olunaku olwaleero. Oyongere okutubuulira mukyala Hadija yaani era akola ki? Abatulaba mbabuuzaako enkya ya leero mwasuze mutya? Nze Hadija Mwanje, nfudde mu kibiina bakiyita High Sound for Children. Era ng'omulimu gwe tukola gwa kulaba nti tukuuma abaana baffe obutakozesa mikutu mu ngeri nkyamu. Kubanga tukimanyi nti tewakyali kubuusabuusa abaana bali ku mikutu gino. Abaana ng'ogyeko ejja online, abaana be basinga okulaba TV be bakuuma remote. Be bamanyi buli programu eri ku TV. Buli kimu bakimanyi. Abaana be batambula ne bu headsets matu. Bawuliriza radio, so bawuliriza all media content naye biki bye bayingiza. So yensonga High Sound lwaki yatekebwawo okubeera nga yawulira nti High Sound twagala tukube ebitaasa, tufuwe emirere, tukole byonna okutegeeza abantu twetaaga okukuuma abaana ku biki bye bayingiza kubanga bikola kinene nnyo ku bulamu bwabwe naddala bwe biba nga tebisaanidde myaka gyabwe. So yensonga lwaki tuli wano tulina mikutu gyonna naye kati ate ekisinga kati okututiisa buli omu gy'emitimbagano. Kubanga abaana baffe gye bali balaba ebintu naye tubakuumye tutya. Ate content aliyo tasiivinze. Wawula nti kati mwana muto yakutte essimu oba muntu mukulu. Anti bo balina mentality n'okuteebereza. Ti buli muntu ajoyininga alina okuba nga ali 18 and above. And indeed as you join, bw'oteekako emyaka egiri less, tebakola ki? Tebakukkiriza. Yes. But kyangu nnyo okugamba nti nze banzaala mu mwaka bwe guti nenqualifying. Oba nempa mukulu wange nantera mu email, nagulawo email nantera. Exactly. So kati abaana baskipinga that requirement ne babanga bamaliriza nga bali ku mikutu. Okay. Tusooke tweyongere okutegeera High Sound for Children emaze ebbanga ki ngeri mu nsi obanga weeri? High Sound for Children yatandikibwa mu
mwaka 2017 naye newandiikibwa mu butongole 2018 okutandika okukola emirimu. We celebrated our first 5 years last year. Ngiyatandikibwa bannamawulire. Tuli bannamawulire abakkiririza mu kukuuma eddembe ly'abaana kyokka te n'okuwa abaana eddoboozi. Ekyatutandisaawo era ekintu kino nti era twagala ensonga z'abaana zibeere nga zissibwako nnyo omulaka. Nsanyuse nnyo aba digitalk okubeera nga mwalowoozeza ku ky'abaana. Emikutu egisinga naddala mu biseera nga bino bye tulimu ng'obululu bukutte wansi ne waggulu teri alowooza ku baana. Kati ensonga eyatutandisaawo okuuma abaana naye ate n'okutumbula amaloboozi agoogera ku nsonga z'abaana. Mu bbanga lino ery'emyaka 5 mwali muteeseteese kutandikira ku ki mu ntandikwa yammwe ng'ekitongole kya High Sound for Children? Mu ntandikwa nga tutandika ng'era bw'omanyi bannamawulire twalina ekirowoozo nga twagala tubeere nga tufulumya amawulire almost all the time nsonga z'abaana. Nga twagala buli kaseera tubeere nga tutraininga abamawulire kubanga abamawulire bangi neera abaana ate lwe babakozeeko tebabakolako bulungi either ne baba exposing ate father n'okuba basinga tagikoze. Kwegamba nga twagala tubeere ne trainings ezo nga twagala tujjeyo nnyo engeri emikutu gikuumye gitya abaana egy'amawulire so nga twagala abaana tubeere nga nabo tubatuukamu nga tubasomesa enkozesa entuufu ey'amawulire. Kyekyali ekirooto kyaffe. So mu bbanga lino sofa kati mugenda muli mu myaka 6. Olugendo lutambudde lutya from the start? Olugendo terubadde lwangu naye ate tuyize nti buli ebintu ebirungi tebiba byangu. So tutambudde nga ekirungi buli kyenkugambyeko tukikozeeko. Buli kyenjogedde nti twakigenderera okukikola tukikoze. Tutrainings abamawulire to reaching out to media houses ne tuba engaginga and buli we tukola emirimu gyaffe tugikola fekka. Tukola n'ebibiina ebyenjawulo ebiri mu area y'abaana ate ne bannamawulire bennyini because we can't do it alone. But also tukola n'abaana, tukola n'amasomero, tukola ne Ministry of Education. So tukola n'abantu ab'enjawulo mu lugendo luno lwe tulimu era tuli basanyufu nti bwe tutunula emabega wetwalisi wetuli. Wetwalisi wetuli essaawa zino owuli ow'amawulire ng'agenda kola story nakubeera nagamba gwe Hadija kakati wano nkole ntya anti oyagala kwogera. You get for me that awakening to know that there is need to protect children is fulfilling. But also we've also done a lot of work n'abaana. A lot that we didn't even expect. Twali mu kusooka twali tuwatunulira nnyo media. But then as we moved on media nga mugitunulira mu ango ki? Mu ango ya training, ango ya kufulumya mawulire g'abaana. Engeri gye tuli ndowooza aba journalists, we had focused on that. But later we realized that you cannot work with people who are not involved. Toyinza gana nti okola n'abo be baana. Bebasinga obukulu because you're protecting them, you're doing this for them, but if they are not involved then you're doing your riding. So netugamba okay, how do you get to children? Netutandika media clubs. So we do media clubs in schools, and in these media clubs we unpack media for young people, both offline and online media. We let them know, we teach them how to write, how to express self. They do shows in their schools. We tell them that choose a topic and then we shall come and film you. We have filmed them. Unfortunately, I didn't come with the videos, but it would have been amazing for the people to see what they do as they do their presentations. And kino kibayambye okubeera nga bekkiririzaamu. Actually tukolera wansi w'omukago gw'ebibiina eby'abaana ogwa Uganda Child Rights NGO Network. Naye omukago guno kye gutumanyiko nti tulina abaana abayimiridde oba tukiyite tutya abali confident. Bemukutteko trainings. Yes. Era bwe babeera n'oba balina conversations at national level, they'll tell you,
I sound muturete ku baana because they know our children are very empowered. And we thank God for that. Si tukola bulungi nnyo naye simanyi, but we do it well and the children like media. I realize that era buli oba okola wano mukyala Mumbejja, abaana abato buli kye balaba kye bakola. Oyinza okusanga abaana bakwegomba, bayitirivu, kyokola kye bajja okukola. Bw'obeera okola kino oba ng'okola otya engalo, because when we go to these places buli omu alina role model we kuba amawulire gwalabirako kati ye nga bwe bulamu bwe. So era tukigamba abamawulire tubeera nawe tuba bambi, how you portray yourself speaks volumes to the children who are watching how you dress, how you conduct exactly yourself, and they want speak. to also be like that. So kati tukikoze tutuse mu baana bangi. We've impacted over 500 children in our 5 years in over 10 schools. So we are happy that between this period of time we have reached out to the most important stakeholders. Okay. I would love to hear from you. Masomero gana gemutuse mugali mu Central Region woka oba mutabadde amasomero gwanga lyonna? Tetunagenda mu ggwanga lyonna. Tetunagenda mu ggwanga lyonna. Tubadde Kampala, tubadde Wakiso, tubadde Mukono, tubadde Jinja ne Iganga. Twagaseeko naali ne Luweero. Ne tugattako n'Empigi mu this year. So tujja to spreading mpola mpola. Okay. Mwinayo bakambayite ba coordinators mu districts ezenjawulo abongera okwongerayo okutuusa message ku bantu. Gye tugenda tukola n'abasomesa. Bwe tugenda mu ssomero ne tuforming a media club, tufuna aba teacher patrons, n'abaana beeronda mu ttiimu y'abakulembeze because we believe in children leading. So bwe tutuuka tufunayo ba teacher patron, essomero choosing, and ba teacher patrons tuli very key on selection. We don't just get any teacher. Tufuna teacher ali child friendly, Sabanga ba senior woman musomero. Bwaba bamulonze, it's fine. Oh, so it's okay for us okubanga tulina senior woman naye ne tumala ne tulonda omusomesa feeling yes, because we believe children should be able to express themselves. Because through these media clubs yadde tuba tusomesa abaana bya mawulire naye kubanga tubasomesa okuwandiika n'okwogera boogera bye bayitamu. I remember at one of the schools in Wakiso, a child wrote nga waliwo neighbor harassing her sexually. Nengo muzadde tamanyi. Nga tamanyi. It's through this club that you got to... It was through the writing that they did, and nampa writing ye, and I sensed this child was not well. So I arranged a meeting nenjogera naye. Nasoka nagana nga omanyi abaana batyo balwawo okweggula. But later, now opening up, nanga Aunt Hadija, this is what I'm going through. But promise you will not tell mommy. Why don't you want mommy to know? Because mommy ajja kubeera mukambwe. And exactly. And it is through this that I spoke to her because mommy has to protect us. And indeed I spoke to the mom. Omwana yo kati ndoza ali senior 4. Akuze. Yes. So those small things that you done impact lives, keep us moving. Nadamu area y'abaana we didn't foresee nti tuyinza okubeera even do a lot of work around children. Yadde ffe twali tutulie no waggulu ku advocacy nga tetumanyi nno even at implementation level tujja kukola nnyo ku baana. And we are glad that we are doing a lot of work under media clubs. Okay. Are there other programs apart from the media clubs? Yeah. We have the online safety that is embedded in, but that comes under, we introduce it to schools where we work. They have access to it. To areas where we can't reach because we can't do anywhere. Kyekituleta ku kitimba. Kati program y'ekitimba nayo weeri tugikolayo mu holidays because we can't be in every school, but their parents betuyina nga balina abaana bandyagadde okubeera part of this program. So we do this holiday program where we bring together young people to talk to them, but them also talking to us. Kubanga bamanyi bingi nze mu kino ekitimba
newunyiza abaana bayogedde emitimbagano gye baliko ng'egimu sigimanyi sijja kulimba ng'egimu sigigendangako naye nga bagiriko ate nga bo bagimanyi nga bagimanyi kubanga n'enkozesa yagyo bagimanyi nga tubagamba mutubuulire emitimbagano gye muliko bane bayogedde lisiti nengamba naye mukama so abaana twazuulamu n'abaana bali ku mitimbagano omwana omu ku buli basatu boolaba nga bakutte essimu bakozesa intaneti abeera mwana era abaana bakozesa ate bw'otuuka ku ages 12 paka 17 bangi nnyo over 40% bali ku mitimbagano naye era twazuula nti abaana bano okubeera ku mitimbagano abamu tebalina na masimu tebalina na devices but they share they share devices, they share passwords oli akuba obufaananyi bwe n'amanya gya kusanga munne ayina essimu amugambe ngendeyako ku akawunti yange kubanga naye yamuyamba n'amugulirawo kati n'amupostingirayo so they are not frequent users but at least research shows that they go there once a week but what they go to do there also leaves a lot. Ate abaana teba posting a lot of content. What do? They follow. They follow people who post content. They consume a lot of content from other people. That is what they do more than some also post. Because what you're posting, but you balaba weko. Oba bakyusa amannya. Bakyusa amannya nze nno omwana gwe manyidde erinnya lye ddala nnyo naye ku TikTok yeyita mulala. Bakyusa amannya bw'abaana abapostinga abatono naye abasinga obungi bagendayo kusoma content naye biki bye basoma aba yakava ku kino n'agwa ku buseego ate omanyi gwe engeri emitimbagano gye gikolamu bw'osakingako kati gwe n'ogenda n'osakingako ku byenjala ng'ebikuyira ebyenjala ng'ebikuyira ebyenjala byonna kati imagine omwana wo bw'aba agudde ku pornography emuyiira era abaana bangi tukizudde nti baconsuminga pornography bangi bali sexually abused online. So abaana bingi nnyo bye bayitamu online. So ensonga lwaki tuteekayo ekitimba kino as we do advocacy high level stakeholders how do we engage the children? We need to empower them. That is all we can do. The UN concluded that we can't block children because tekijja kukola. Kati what do? We need to empower them. Okubeera nga bamanyi engeri okukola ki eyokozesaamu emitimbagano. Ategeere nti when a pop-up comes up, it's not for me. Not that everything that pops up is for me. And it's not that I have to follow every trend that exactly comes. You can block that. What do I go to do online? Omwana ategeere. What do I want? If I am going there for learning lessons, what should I look out for? Which kind of content should I share? And what kind of content do I have to consume? Exactly. Abana bangi basharinga private information. Gwe nobeere waka nga muwala we yasharinze edda gye mubeera nga byonna yonna yabisharinga dda n'ebiri mu bedroom ate nga n'ebifaananyi abikuba. Let me find out from you. Abaana mutandikira ku myaka emeka kutuuka ku myaka emeka abo bemu incorporations oba bemukolaganye nabo? Ekitimba kyo kiva from 10 to 24. Okay. Naye media clubs zivira dda ku P3. Twali twagaana abaana abato nga twagala kutandikira ku upper primary. That's from P5? Yes. Okay. Naye twagenda buli we tugenda mu masomero tusanga abaana mu P3 mu P2 P1 nga babimanyi kubanga abazadde mwe mwennyini mukwata amasimu omwana waba akaba nga toyagala akutawaanya ng'omuteerako TikTok ng'omuteerako ng'abeera okugwe bw'okola naye byoyagala amubagulidde taabu mubateerako ebintu. Some children are not even addicted to pornography naye bayaddictinze ku games. Ng'omwana buli wabeera ayagala kuzannya game they can't socialize. Balina obuntu bwawe bu katuuni bwe balaba awulira just sound. Kata naye mu katuuni namwo mulimu ebikyamu. Si yenna katuuni nti mutuufu ate abazadde balowooza nti katuuni mulungi. And yet katuuni naye alimu ebifu ate mu katuuni si bwangu kutuula nga muzadde n'obulaba otegeera oba bufu oba butuufu.
kakati nabo balina bwe bafunye abaana abamu bali violent because of bukatuni bwe balaba bulimu violent scenes abaana abamu bamala googera owulira nga bakozesa those f words and what because bazipikinga mu katuni kubanga mu bukatuni buzoogera kakati there is a lot of exposure online abaana baffe bayingiza ebintu bingi kati ate ye katuni aline offline nti tv wamulekedde channel era wamuteerako channel ya katuni bwezituuka essaawa z'abaamanyi tinino switching ndabe katuni yange eri ku tv bwe baziprogramming no ziprogramming nzo wale nali ewaka mandaba mawulire ngenda okwanga tv ekyusiza weshwi mubamuka reminder nengamba yi tv anagikuteko ne baseka nengamba niyakute oya mami udi ye yasetinze katuni ye temka since when but this is happening in our homes and sometimes we take it for granted but it is directing our children on how to live. Okay. Yes. The way you're speaking ekintu kyoyogerako kijja ku mutima with a lot of passion, with love and everything. What drives you to do what you're doing? Nga boyogede passion. I am a passion driven person. Era ekintu kisaagala so akikola kubanga I get bored fast. Kati ekintu eky'abaana nkyagala. Ate mwatu bwe nali nkola mawulire nga siri nnyo mu baana nga nenyo mbyabufuzi dduka. But when I started reporting on children, I became so passionate about children. Kati ate n'engeri gye nyongedde obbakolamu, I've realized that children are so vulnerable. Very vulnerable, so naive. N'ebintu bino bye bakola by the energy emitimbagano okunoonyeza okwakakolebwa Safe Online. Safe Online is the bigger global network on safety online for children. Yes. Balaga nti abaana abasinga ne bye bakola online tebakimanyi muno bibi. So omwana agenda maaso n'akyatinga nga they don't realize they are in danger. That is how vulnerable children are. Okay. And for me, even if I impact, I usually tell myself, when I was starting Echitimba, I remember I called my friend Joyce from Trailblazers Mentoring Foundation. I told her, Joyce, I am going to do Chitimba this holiday. And she told me, okay, how are you going to do? I told her, I am going to use my garage. Okay. I am going to call children. If I fail to get children, I'm going to get children from my neighborhood. Mbalete mu garage yange, basomesa okozesa emitimbagano. Nangamba, wow, that's the energy, girl. Go. Yeah, omanyi obeerayo n'ekirala. So nengamba, nengula computer. Ncheka mu garage yange nengula kapeti nenfulumya byonna emmotoka biki nengamba abaana no training area naye mami you and your plans nemagamba yes here tugenda koyawo training ya ate twetaaga maximum silence. Yes. So, and before I realize, I send Joyce pictures. Nangamba, this is our training area. Nanga, where is it? Nanga, this is my garage. Nangamba, wow. And when I went, I am very happy that when I reached out to a friend or another friend of mine, Yangamba, nera chongena kokumama baina training area. Muyenzo kwatagana nabo, and I went there. Mchala nangamba, bana baleto wa training ide wano. That's how the first Chitimba happened. Okay. So it was about 10 children. Nena gamba, we have to go on. Oba bali babiri. Newe natandika n'abaana bange ababiri bennina. Nja batuuza we batimba training, mbakube ebifaananyi, posting, bagambe safety online for children is key. So what I do, I love it. Okay. I love it, I do it. And when I look at children and the vulnerability they have, the naivety with which they move, I get inspired. Okay. Yes. Amawulire watulekayo. Masalawo ga training, notuleka mawulire g'emisinde. Nagaliwo ebbanga, nakola ogwange. Ate kati bwe travel umwe munakola ki? Wachitulekamu. Wachitulekamu gende mubeereyo nga muyiiya. But you've dealt with children emyaka kati gisukka mu 5. By'owulidde bingi, by'orealizes bingi oba oli awo bamukoffe bye tutamanyi. Kintu kyo ky'osinza okuzuula mu baana mu kyasa kino ekya21 oba oli awo ebyawukana naffe we twali abato banammwe mwali abato. Abaana ennaku zino bagezi.
naturally bagezi oba their environment IQ yebaletedde is too high. okay Teringa eyaffe owabeeranga n'ewaka ne bagamba tokwatawo ate n'otakwatawo naye ate omugamba tokwatawo n'ayagala amanyi lwaki omuganda okukwatawo kati bano bw'omugamba tokwatawo ng'akwatawo era bw'oba oyagala omwana nekola kintu kimulagira akikole tajja kukikola naye omwana tokola kino kyakolera ddala abaana b'ennaku zino bategeera nnyo their IQ is too high. I don't know, I think it's because of the growth in everything ne bwe tubeera nga tuli mbuto. I think it's a combination of so many things naye abaana b'ennaku zino bagezi they are very aggressive. okay baagala nnyo okuyiga n'okumanya ffe baatulimbanga ne baga omwana olubuto luno munange omwana yalidde nakuta tokyamulimba. yes So tulina abaana abagezi kyenzudde mu baana but I've also one thing I've learned omwana ayiga n'environment emwetoolodde kyalaba kyakulaakola omwana eyakula ng'ewaabwe teboogerera ku mmere ne bwakula kyabeera era kyakuliramu okay omwana ekimuli around kubanga olaba obwongo bw'abaana bazaalibwa nga bali clean ebeera clean sheet kibanga kitabo nga kikalu kati gwe buli kyokola kyekyewandiikako waliwo abantu abakola survey, it's called the baby doll survey. Naye bakola survey ne bakizuula nti baddira dolls zino ne baziteeka in a room ne bakolerako research but they understood that omuntu aresponding okusinziira ku kyaliko. Kati abaana bo bayiga okusinza kye bakola ne bw'ogamba omwana tokwata essimu ng'olya naye gwe ng'ogikwata ajja kukola kyokola tajja kukola kyoyogera. nze musomesa atandikibwako. Yes, they don't do what we tell them to do, they do what they see. Kati ebyo bintu mbize nnyo ku baana era ne bwembeera nga ndi oba mu kifo oba training oba nga nkooye nnyo oba nga nkuta akacupa ne bwe mba nnina omwana siyinza nakubeera tempted kasuula kubanga mmanyi bwe nkasuula naye njajja kukasuula kati nyinza okutoba n'akacupa kange nentoba n'akacupa naye nga mu butuufu senga tabadde wa mazima nandibadde nfuna wenkakasuka naye kwegamba abaana bano nakizuula nti abaana bayiga okusinziira ku kye balaba so si kye bakola ki. Naye waliwo enjogerega nti do as I say and not as I do. Tekyatuukira ku baana ba mulembe guno. Tekola. Omwana kyosooka omugamba kyalaba bakola bamwetoolodde kyakola. Kyova olaba tugenda mazima ne tugamba abantu banayitemu kuba baana. Ministry yagoba ebyokukoba abaana naye era si birungi abaana twogere nabo. Naye kubanga omuntu yakulaba mukuba kye yakula alaba naye kyayagala okukola era tolina bw'omukakasa nti osobola okukuza omwana nga tomukubye. Mukyala Hadija mu Bayibuli mulimu olunyiriri olugamba nti suula omuggo yonoona omwana nti saawa zino abazadde tutudde ku mmeeza emu n'abaana ne tubanga ab'enkanyi. Kisinziira omuggo gwe ki gwe ki kyokozesa nga omuggo gwo kwogera kukugira gwe muggo gwo okusinziira ku mwana gw'oyina ogenda mukuza otya muggo ki gw'ogenda okukozesa. Mulimu omwana ojja kuleeta omuggo gw'okwogera aleme kuwulira. Nze katugeze na mutabani wange nyinza okugamba nti mutabani wange ono ne mugamba togenda okusamba akapiira yaganye okuzamba akapiira nakkiriza nagenda kasawo k'ekyalo agenda nasamba akapiira ke ne bwe mugamba nti komawo saa 12 nagamba okay mami 12 deal nagenda nasamba akapiira nakomawo kiro past 12 sawa emu bwe mukuba mba nfunye eki enkyata kiddamu bw'olowooza kyekivaako akapiira kano kuyitako obudde oba okyanyumirwa ye abatalaba na ssaawa buuza abalenzi abali wano oba baba basamba akapiira balaba essaawa era ensonga lwaki bateekawo wawiso bw'aba tagifuuye bajja kasamba paka
kati gwe ng'omuzadde ogamba kati tukoze tutya nkoze nti okulaba nti omwana ono adda 6 gwe mugogo gw'okozeseza okulaba nti akomawo ku budde obwo ku ssaawa 12. yes mulimu abaana kati ba teenagers ogenda kuba you will lose them completely. So what is your road? Do you want your road to be a talk? Or Do you want it to be a movie? I have children that I've spoken to using movies. I have a daughter who is 16. Sometimes when I want to talk to her, I buy either magazines or books because I know the messages inside. One time I had a child I raised, she's mine, she's almost my daughter. And there was a time she was so unruly because it is a stage in life. I bought a book. It's called Parenting This Generation. Someone gave it to me because I was really stressed with this child. Nangamba, you read that book and make sure the topics on the child, give it to her to read. Okay. I gave it to her. That was my road. N'ategeera. She became so guilty. She even wrote a note to say sorry. Wow. That was my road. Kati oyo omwana ne bwe nnaani mukubye ne mumukuba sandi mujje mu kyenjagala. So and abaana bali dynamic. They are not the same. Parents will attest to this that abaana banjawulo. Mulimu omwana gw'okuza n'atakwereeza amu n'aka. N'omukuza ne kabuvubuka n'amuyitamu naye nga takutawaanyiza. Mulimu omulala nakkeera mu P6. Mutandika okwegoba. Ate n'amala n'asetolinga. Kati awo wetufiiriddwa abaana abasinga. That period wetandika as parents we become so impatient. Netwerabira ati naffe twabikola. Naye ffe twava butonga batukuba naye mukyala Hadija kansoke nkusimbe wakati awo. Soke tugendeko omulamuko katono nnyo ate nga twongera okutunuulira ensonga ezikwatagana ku baana n'enkozesa y'emikutu gye mugatta abantu ne media okutwaliza awamu. Oba oli awo naffe tulina omulimu munene nnyo nga bannamawulire oba nga media okutwaliza awamu mu ggwanga lyonna okulaba nti content gwe tufulumya oba oli awo akwata ku baana bano okwongera okubayigiriza okubajja ku ddaala erisooka okubongerayo ku ddaala eryokubiri. The question is content gwe bakonsuminga abongerako oba abateeka buteesi wansi. Program ekyali Mighty Drive bwe tukomawo tugenda kubanga ate ensonga ezo twongera okuziyingira munda okwongera okumanya buzibu ki obuleetedde embeera okutuuka nga bweri mu ggwanga lyattu Uganda ng'abaana abamu balina n'enjogera egamba nti ffe tuli unruly, tetukyagambwako, tulinamu emputtu, tulinamu entondo, tulinamu eggume n'ebigambo ebirala bye bakozesa. Tugenda kuba tumulamuko katono nnyo bwe tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri omulamwa tugenda kuba tugutandikirawo. Ekyali Mighty Drive, nze Omumbejja Lwedde Lilian.